Omulabirizi we Mityana Dr James Bukomeko nga alabudde abakozi mu bitongole bya gavumenti y'obwannannyini okukomya okubulankanya ensimbi ezibya ziweereddwayo okuyamba abantu asabye gavumenti okulowooza ennyo ku masinzizo n'agamba nti wadde gaasikala gaggala naye abakulembeze b'eddiini basobola okuyamba ennyo mu kusomesa n'okulwanyisa COVID-19. Seera banoonya babbye ssente zetufunidde mu buzibu we babateeka akakiiko ak'eddagala eryo ziri ez'emmotoka ziri buli kaseera bukiiko bunoonya bugoba babbi. Akyogedde Bandiroodi mu Kampala ne tawuni endala n'abasaba okubeera basaasizi bakomye okusaba apangisa ssente ku mpaka ate nga nnyingi nnyo. Mu kusaba kuno Bishop Bukomeko abadde aliwaako abawulo okuli Reverend Moses Mugoma atwala ebyobulamu Mulabirizi, Reverend Wilberforce Segwi w'ettendekero ly'abawule, Namukozi ne Kanu Benoni Ssemambo. Bano okubadde Rose Bukomeko omukyala w'Omulabirizi basabidde eggwanga okubona obulwadde obwo. Bye tuyita ebinene n'ebitono Mukama bw'obisobola. Kale nakuno okusaba okumaka towulira ngo abantu bakuŋŋaanye bangi. Abalwadde abakyali ku bitanda nga bajjanjabibwa, abalala nga bajjanjabibwa mu maka gaabwe. Katonda waffe bonna tubaleeta mu mikono gyo. Mu kusooka Omulabirizi yayise basabaddenkulu Omulabirizi Mityana bonna batema empenda engeri gye banayita mu mugalo ogwayongezebwayo yenyamidde olw'ettaka ly'ekkanisa okugenda nga libbibwa mu bankweto. Omuntu yenna bw'atwala ekintu ekiweereddwa okukolerako emirimu gya Katonda era tolowooza nti ofunye ssente nnyingi nnyo n'endala zonna zijja kgendera mu ezo mu bikolimo by'okoze eki by'ofunye. Ate abakyala abakristaayo Omulabirizi w'East Buganda bakozesa olunaku lwa Mariamu Agataliikonfuufu n'omulangi eri abakyala bannaabwe okulambika obulungi abaana. Olunaku balukuriza mu Ssaabadinkoni bw'ekijja bw'emi mu kusaba okubadde okwa saayansi. Amyuka Vika w'Obussaabadinkoni buno Reverend Grace musajja ttaka abasisitemu n'akubiriza abakyala okulambika obulungi abaana. Abaana baffe bagwenyuse bafuuse emisege. Abazadde omukazi singa omwana yonooneka abumaganya ggwe. Mu kuyigiriza abakyala banne emmere essentamu abasabye egyemu emize okuli okugeya obukudu n'emirala. Tulina emizimu egy'obutayagaliza. Omwana wa munno ne bw'asoma nga gw'owulira ofa. Waliwo abalina emizimu egy'obukodo mu COVID ono mwe tuli. Omukulembeze omungi w'ekibiina kino Grace Nasanga asabye abakyala okubeegattako. Basingle mothers, abakyanoonya, abalekeddwawo, bannamwandu, bonna ekibiina ky'abakazi abakristaayo. Bwe bw'obeera omukazi omukristaayo ogwa mu kibiina kino. Ebyo nga bityo nakiwaniulira ati alagenda abazalisa okumuyamba olw'embeera gy'alimu. Mu kiseera kino omukyalo nasula mu kitoko ky'e Kabojjabbi nga bira n'abaana basatu okulinda emyaka 15 eyagongobala. Mu kiseera kitasobola kwogera olw'ebbanga lyamaze nga talera nga abatuuze mu kitundu kino batunnyonnyoddde embeera gy'alimu. Alina abaana basatu tebakola nga n'omu yamugongobalako talina ssuubi, mukyala talina ssuubi. Ekyamazima yeetaaga okufuna wasobola okutuuza abaana be. Mmere gye nsanze eringa eyaliiriddwa ekyeggulo yabadde oba ffene nga ne kaffene bw'okalaba ndowooza tekakkusana mulwadde omu. Basabye abalina kunguya okumutaasa afune kyayambala n'abaana okusana okumuyamba afune wasula. Mutabani w'emyaka 13 asabye abazira okumutaasa kubanga essaawa yonna mama waabwe yandibafaako. Njala maama yona agenda kutufaako. Tetulina kyakulya mama fina yonna gy'oli tuyambe kuba embeera gye tulimu si nnungi.